Abayizi ku ssomero lya Mukono High School erisangibwa mu kibuga Mukono basindanye mu mpaka z'okuyimba, okuzina n'okuzannya katemba kiyite MDD nga basinziira mayumba gaabwe ag'enjawulo. Ennyumba ezibbinkanye mulimu Nkoyoyo, Nicholson, Mukasa, Batte, Ssebaggala ne Tibwomwe nga buli nnyumba ebadde eraga amaanyi mw'ebyo bye babadde boolesa ng'olwo bo abasazi b'empaka bakola ogwabwe. Mu bimu ku byoleseddwa abayizi ebikutte abalabi omubabiro ge mazina agabadde ku nnono z'obuwangwa obw'enjawulo. Ebirala mubaddemu okutontoma, okuyimba ennyimba omuli n'ez'amaloboozi ssaako n'okuzannya emizannyo. Sempereza nga y'omu ku basaze empaka zino asimye enteekateeka y'essomero lya Mukono High n'agamba nti omulamwa ogw'okutumbula ebitone by'abayizi gwateekeddwa ku mwanjo nnyo ku nteekateeka y'ebisomesebwa ebipya kiyite new curriculum mu masomero ga secondary. Libadde kirungi nnyo abaana okuviira ddala ku primary okubawa omukisa okuparticipatinga mu bintu bino kubanga bye byaffe bituyigiriza ebintu bingi. Ennyimba ziba n'emiramwa, okuyiga, okukola, omwenge, kugamba bintu byaffe kyalibadde kirungi ne tubiyiga kubanga ennyimba ezo zijjayo bulungi nnyo amakulu storyline okutegeeza bulungi nnyo nebyo batamanyi ate nga ne vocabulary eba yeeyo omwana ayigiramu olulimi ate n'ayiga n'ebyafaayo
ebitukwatako oba ebikwata ku buwangwa bwaffe. Ng'akkaatiriza ku nsonga eno omukulu w'essomero Frederick Kawumi Mbaziira ategeezza nti enteekateeka y'ebyensoma gye bagoberera yakyusibwa okuva ku kitongole ekitwala ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ng'abayizi balina okwetaba mu bisomesebwa mu kibiina n'ebyo ebikolebwa ebweru w'ekibiina nga kino kya buwaze. Enteekateeka eno bibweti kubanga era esooka kyabonna nti enteekateeka y'ebyensoma ya Ministry of Education and Sports abaana balina okukola byo mu kibiina n'ebyebweru waakyo zibwetone. So kisooka kutuukiriza nteekateeka ya Ministry of Education nti abaana balina okukola mu kibiina n'ebweru waabyo nti nga tukola bino twagala okufulumya bannabitone Bungereza kibagamba balina professional character. Tulaba bannabitone bweru bwe beeyisa yayambala nga bwayagala takwata budde tasamba bitiibwa avuma abantu wakati tufuba okulaba nti abayizi baffe betufulumya nga banaabeera bannabitone kabe basambi bamupiira bayimbi bati balina that professional character. Era tukitaddeko nnyo essira nga tukola ebintu byetukoze mu ngeri ya njawulo okugeza buli musomesa yenna ye mutendesi yazze okutendekebwa okola interview twamukozesa interview teyayingira buyingizi era ne tumuwa kimerero kyagandawala terms and conditions biki bye tusuubira wano oba onooba otendeka kino kisuubira nekino era bwemuba mwalabyeko nga batandika okuyimba tetwagala bikwate twagala abaana bayimbire agamba bwe banaafuluma wano nga bayize nga bali professional ekintu bajja kiteekamu lamwa era bajja kikola nga bakyagala. Abayizi abayitabe mu mpaka zino bakoze obuteebalira okulaba nga bayamba ennyumba zaabwe okutuuka ku buwanguzi nga buli kye babadde bateeka ku siteegi nga kiraga bwe batutte obudde mu kweteekateeka. Nakitende Muyingo amyuka omukulu w'essomero lino agambye nti ekigendererwa ekisinga obukulu mu mpaka zino kwe kuyimusa ebitone by'abayizi n'okubayigiriza bye basobola okukola ebitali bya mu kibiina. Tumaliriza empaka zaffe ez'ebitone eza MDD interhouse twazitandika babega nayo olwaliro tuzikomekkereza ekigendererwa mu kino kwe kutuukiriza ebyatusabibwa mu curriculum empya naye ate era ng'oggyeko ku ekyo kwe kuba nti ennaku zino ekisinze okukulembera kuyimusa bitone by'abaana kubayigiriza kubaako bye basobola okukola nga si bya mu kitabo si bya mu kibiina okusobola okwebeezaawo mu maaso eyo nga tebanoonyezza mirimu naye nga bo emirimu ebagyekoledde. So nga Mukono High School ffe tuludde nga tugezaako okukulaakulanya ebitone by'abaana era mu ngeri emu ku yo yeeno eya music dance and drama. Samuel Cholaba chaplain wa Mukono High School era nga olunaku olwaleero tubadde n'empaka za MDD oba ziyite music dance and drama nga houses mukaaga zibeera mu competition era twagala kwebaza Mukama abaana ng'oggyeko okubeera n'ebyo basomye mu kilaasi okubeera n'ebirala bye bamanyi okubanga alina skill ng'asobola okusurvivinga oba byasomye mu kilaasi bimuyambye oba tebimuyambye. Era omuwandiisi omu yagamba nti work without play makes Jack a dull boy. Ng'oggyeko omulembe gwaffe ffe twakulira bano abaana tebafunye nnyo budde bwetaba mu mizannyo kubanga bakulidde mu bikomera kaakati amasomero ne gasigala nga kyekifo bwe bayinza okuzannyira. Kale nno wano ku Mukono High School tugezaako okutumbula era ebitone byabwe kuba mulimu abaana amanyi okuyimba amanyi okukuba ebivuga nti ebintu bino okuyimba n'emizannyo n'okuba ebivuga si bibi naye iffe ababikola yeffe tubireetera okubeera ebibi. So omwana ano tumuyigiriza nti osobola okufuna ssente mu kkuba ennanga, osobola okweyimirizaawo ng'oli muwandiisi wa mboozi,
osobola okugaggawalira mu kusoma bwino ng'omanyi okusoma, osobola okufuna ettutumu n'okumanyika ng'oli mu katemba. Oluvannyuma abasazi b'empaka zino balangiridde omuwanguzi era abayizi abanyodde mu bannaabwe akendo balabiddwako nga bajaganya olw'okutuuka ku buwanguzi. Winner number 5 got a total of 623. To take it back a little, these were eight items. However, when we found the item of the same piece, there were 2 pieces. And in each piece, there were 2 assignments. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buva Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buva Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buva Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiyindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of travelling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimu oyinza otwala omwana wo omwaka guno. Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo. Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May
bless you